waliwo katonda byayagala okukuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. What does it take to dig another well? Ekisooka mu byonna, First of all, weewale okukola abantu abalala bonna bye bakola. avoid doing what other people do. Tomala gakoppakoppa bantu. Don't just copy Bwe everyone. baba badduka gwe todduka, When they are running, don't bwe run. baba bakaaba gwe tokaaba. As they cry, don't cry. Kyandibanga okudduka kwabwe kuli mu kugaziya ggwe. Maybe they are running away is expanding you. Kyandibanga ya Katonda yennyini enjala yagireese ng'era yagiganyiza bo badduke, bwe baba badduka gwe todduka kubanga gw'ogenda oggula ebibanja byabwe. Maybe God is the author of this famine so that they run away and so that you can expand. Bwe baba bagamba economy bw'egaanye bitabuse tuzzeeyo mu kyalo bagenda abooluganda tunaabakubira nga mutuuse. When they say the economy has failed, we've gone back to the village. Tell them we shall call you when you reach Bwe there. baba bali mu obulokole gwe tolemwa, When they fail in salvation, lekera don't okukaaba fail. n'abakaaba. Don't cry with those who Bayibuli cry. egamba Isaaka n'asigala. The Bible says Isaac remained. Lubereberye 26:12. Genesis 26:12. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Isaac sowed in that land. Abalala bonna gye bali mu kuddukamu ye gye yasigamu. Where others ran from, he sowed there. Abalala nga kibalema, Where others were failing, gwe Katonda agenda kuwa kale gy'okole ebyo ebibalemye mu linnya God is lya going to Yesu. give you the courage to do what they have failed to do.